Leero tubadde ne miitingi yaffe ebadde eyogera ku bintu ebikwata ku nkolagana ya Bukedi n'enkolera y'awamu, naye twesanze nga tulina mu kiseera kye tuli mu kiseera kya politics eya obukulembeze bwa parliament ne tubeerawo ng'ate mu Bukedi tulinamu omu mu bannaffe avuddeyo ng'ate ayagala okubeera deputy speaker. Kati atubuuzizzaako ng'ayagala tumuwa obuwagizi ffenna ababadde mu meeting ne tukkiriza nti yes agende mu maaso asobole okwebuuza ku baana abalala okusinga nnyo abalonzi. Bukedi sub-region tebeerangako ne tribal element kubanga tebeeramu nti mulimu omuntu tribe emu. Tulina tribes eziri mu Bukedi sub-region ziringa 12 ne mu ndowooza yange kiri nti tosobola okusangamu ekintu kya tribal mu Bukedi, tekisobola okubeeramu. Naye kino kye tulikola omuntu yenna bw'aba afulumye ng'agenda okunoonya akalulu oba omwana ayagala kuwasa asobola okusooka okubuuza abazadde be. So kano boso kyakoze leero okusooka okwebuuza mu bazadde be mu banne mu maka ne bagamba banange njagala kufuluma nkole ntya. Naye abasinga obungi bagambye bajja kumpagira. Parliament yeetaaga leader si dealer. Era nsuubira nti ndina ekikwakirizo, ndina qualifications ezisobola okumpeereza okuweereza eggwanga lino Uganda. Si yakwewaana nnyo naye kye kituufu.